tukuba laavu bannange. Laavu yange sigiba kuba bukubi kubanjirina. Bannange. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to you. Okay. Tubuulire mu kamera ani Valentine wo olwaleero. Nze wange simwogera kubanga amanyiddwa ali omu. Si wa lwaleero si wanca owange Irene. Leero n'enkya kosenkya paka nga banziika. Okay. Tubadde tumanyi ba honorable ebintu batuuka ne babyesonyiwa laavu tebakyayina mbu babeera eri. Nze obwa honorable bwange bukoma ku gate. Kasai mala okulinnya mu lujja bwe nti obwa honorable tebuliwo waka wange. Ndi baby boy na baby girl. Okay. So si nti honorable uyazze no. Obwa honorable tebuyingira mu maka gange munda. Okay. Tebuyingira mu maka munda. Kaakati akayimba ke twalabye nandibadde ntya. Kaani ani aka inspiring zokka ani akawandiise kavudde ku ki. Nakawandiika ne twanyumya ku moment yo nga tuli babiri ne mugamba kanjikolemu oluyimba tuluyimbe. Ne tuluyimba. Okay. No gamba ko ka dedicatingire ye oba ka lovers bonna. Abafaanana nga ffe n'abafaanana nga ffe. Ngoyina omuntu ngo omwagala ng'oyigamba yi mama singa saamufuna n'alibadde ntya bangi si batono bangi so olukwata ku bantu bangi nnyo. Emyaka gyonna ozzo celebrating Valentine n'omukyala. Leero kyankizo ki ky'ogamba bannaye kino kyo nino kimuwoba nino kimukolera mukyala wange. Tewali nnyo kati bye tukyagamba nti ngenda muwa kino nnyo kuba ebisinga tubyewadde naye just kukuwanga nga twongera okunyweza omukwano. Ye special moment gye manyi mu Valentine nti mwongera ne munyweza omukwano gwammwe. Okay. Musobodde mutya okwekuuma ne tujja kikubuza tokyagala. Naye tugenda kikubuza musobodde mutya okwekuuma okutuusa emyaka gino. Kuba kumanya muno kyayagala. Okay. N'ekirala kusalawo love bw'otasalawo tosobola kumalayo. Ensi ezaala abaana abalungi buli lunaku buli mwaka buli wooyita waliwo banjawulo naye ogenda kutuuka ogenda kukomawa nabo. So gwe bw'osaawo ku mutima nti obali mu nsi mwonna mulimu owange atya omu ogenda kunyumirwa. Kati nze okusalawo kwange nakukola. Okay. Bintu ki ebyenkizo baby girl oyo byayina abannanga abantu bye batamanyi naye nga baby girl oyo ogamba bino bye bimukyamunsibiddeko. Irene ekisookera ddala okutya Katonda obwesimbu ate naye mulungi egamba yabigatta byonna nembeera nga nina full package. Eno interview Black Beauty ogenda mugambako ki okitegeera kafiga keeko okitegeera kati mba nnoonya ki kikyoyinza omusuubiza ku Valentine ng'akutunuulidde. Irene nze kiyinza omusuubiza kwe kubanga mukuuma paka nga Mukama atugye mu nsi nga twagalana paka. Tukusanga nnyo nga twogera ku bintu by'abalonzi na bya music. Leero tujja kwogera ku by'omukwano. Honorable olowooza akanako obwa honorable si essaawa tukafune. Kandibaddewo singa chansi yako ekyaliwo naye twaggalawo. Kyogamba Petrina yalina okukoma. Petrina muyite nga linnya limu mu Ggalanda. Petrina ekyejo kyalina n'effujjo yetaagayo nno kabebi awo akalala. Muleke omukazi wattu awummule alabirira abaana bano betulina. Gw'okigaana naye ye tetunnakimubuuza. Ojja kimubuuza olabe. Sirowooza nti nteesa bw'omu tutera kuteesa babiri. Wali olowoozezaako ku kurenewinga voice zammwe? Azin obufumbo bwammwe okuddamu okubuddaabulula bakita kuddaabulula okurenewinga okubuza obujja ze tukola zino. Valentine bwejja ne tunyumyamu ne tubeerako ne twekubamu ku bufaananyi tewambala ku bifaanagana. Yes. Ebyo byokka bizza omukwano waggulu. So tedulinga si gwa kijaasi nnyo omukwano gwaffe. Aguli awo twemanyiira Irene ne Geoffrey. Ebiseera ebisinga bagamba this Valentine eba y'abavubuka bato. Ba myaka gino emyaka emito mwe batebakwatako ekituufu ki? Eyaleeta Valentine yali mutuukirivu yali musajja na mukulu nnyo. Valentino mwe bajja erinnya eryo. Era ndowooza ate yandibadde y'abakulu abali mu myaka gya Valentino.
yali oba bishop obaani yagireeta teyali muto yali muntu mukulu ate yali munnaddiini kwegamba nti omutuukirivu Valentino yagireeta ne batandika omucelebratinga n'okwambala ne colors obaze yali ayambadde so si abato abato basobola ogigendamu n'okusinga abakulu baali bakukyayeko baali bakukyayeko honorable tebankyawangako tewali wali okyayeko nze sikyawangako kuba gwe nalonda nkyali naye honorable leero Valentine muteekateeka giyitamu mutya tugenda kuba tugenda Masaka nga New Eagles tugenda kukola ku Maria Flow nze ngenda kukola koko ne Bukunda awo ne ku Tavanuds naye Valentine yafa ate tujja kwongera tugyongereyo enkya tusale akabuzi waffe wekali wano tukalye n'emikwano gyaffe twongere tunyumirwe baako obugambo bw'omulekera oba bw'omusuubiza ku lunaku lwa Valentine tetwogera ku music leero nze musuubiza kintu kimu nti nze ngenda nze mwagala ate nja kumwagala n'okwosa enkya naluli paka ne bwe ndiba nga nziza omukka ogw'enkomero nina essuubi nti nja kuba mukwatako bwenti ekisemba akatale kika honorable bintu ki bye mukoze okulaba ng'obufumbo bwamwe buwangaala amidisiti byonna ebibaawo allegations zijja kino kyekiti kino kiri bwekiti ono akoze bwati ate obulamu bwe mulimu bwakubeera nga mulondoolwa communication ewaka bwe mubula communication tewali kyemusobola kutambuza kubanga ebintu ebijja naddala kufa abasajja tubamu n'obusobi ekyo sijja nakukigaana naye bw'otaba na communication na mukyalawo n'omugamba tutuule bwetti nodda wansi wabula nojjanga omusajja tosobola kuwangaala naye kuba naye atuuka nebimutama naye bwe muba musobola communicatinga n'omugamba wano yinza okuba saatambudde bulungi nnyo nendowooza tukakkanemu naye akuwa ekitiibwa agamba ono kitegeeza nti amenyekana ye muntu naye naawe feelinga nti ali considered feelings ze notazimenya okikkiriza nti Irene akugumiikiriza Irene angumiikiriza ng'omuntu gw'ayagala nti era singa yali tanjagala singa siri naye kubanga gundi mukwano gwaffe gubadde mu challenges definitely naddala ffe nga naddala mu biseera byaffe nga nkyali muvubuka honestly nga mutawaanya naye munnange ng'ate muto nnyo ku nze naye ng'atuula nagamba no kino nedda nange nenzikaka era paka lwe yatereeza ekintu kye n'ateeka awo nakuteeka mu kacutex kali awo mulimu kennyini mwenzanyira yafugga buli kimu yes bubaka ki bw'osobola okuwa abaana oba abakyala abali eyo ebbanga mweri mumaze nga mwekuuma like osobola bwa bubaka ki okusobola okuba nga beekuumira ku mutindo nga mwe musobodde okuba nga mwekuuma nze kyenza okugamba abantu abali eyo nti osobola okubeera n'emuno ne muwangaala baleme nakukiraba sagana abantu bakirabe ng'ekizibu kasita otegeera munno ate ne ku mutima n'omuwandikako nti gwe njagala nga n'amaaso bone boolaba omuntu gwandowooza nti amusinga obulungi gwe omutima gugamba owange yakola ki yasinga kitegeeza mujja kuwangaala Likewise. Nange owulira otya Fana of course mpulira bulungi as usual. Bw'oba oli mu love of course oba owulira bulungi n'ebintu bitunyumira tuba tubyagala bibanyumira nammwe ku myaka gyammwe munnange ebiseera ebisinga olumu tubikolerera ne bitunyumira oba tubiyitamu naye waliwo time wotuuka nga bikunyumira tuba tubyagala bambi lwako oluusi tebabituwa buwi naye tuba tubyagala amaziga tegajja tears of joy nedda sisobola mubikolerera okwogedde akantu kali nti mubikolerera no anti egamba bino ebintu obiraba biba binyuma naye saagala kulima nti osobola bifunirawo oluusi oba obyagala naye ate time etuuka ne bijja naye osobola okugumiikiriza n'obifuna abantu babuulire leero emyaka emeka gye mumaze ne mwami Lutaaya emyaka officially tumaze emyaka 9 naye nga obufumbo obuli official bwa mwaka ya myaka 9 sorry ate fenga ffe
tuweze tuli myaka 2 mugumu almost ya tuyinza nakuba tusingamu naye ekyo gyenkuwadde ng'akugumidde nawe n'omugumira nga ffenna twegumidde kuba teri ali perfect nawe toli perfect nze ndi perfect nedda mama saagala kulimba ebintu bya relationships tebibeera perfect olw'ensonga nti omuntu yenna obeera naye temusobola kubeera newekuba ku mulimu tosobola kubeera n'omuntu n'atakusobya kantu katono nnyo katujjako naddala ffe abakyala butujjako naye kisinziira kakugjeeko naye ani akugjeeko omuntu oba really ng'omwagalira ddala obuntu obwo obutono tebukulya nze tebundya naye Irene waleeweezaako kukunoba kyali kikugiddeko ko n'ogamba bannange nobeko nalwaki bannange omuntu olwaki ekyakuza olwaki ekyakuza asigamako nanoba naye nagamba lwaki obatonoba olaba omulese mu mpisi zijje zimukwagule saagala kulimba ekintu ky'okunoba kino sieba solution ekintu ky'okunoba njagala nnyo kibeere nga ye last opinion kubanga buli lwogamba okunoba kitegeeza nti oyagala kugenda ate toyagala kudda of course buli lwogamba okunoba ebiseera ebisinga oba okufuna plan B naye kakati nze nagendanga nendowooza mpaka kati si kati soogera biri current njogera byaliwo nagendanga nendowoozaamu akati nobe oba oli awo ng'owulira ate omusajja wange bannange omusajja wange yakubye emiggo nanteekako embale ate ng'owulira mukyala munna complaininga bannange omusajja wange alina abakazi 8 sibanye banna nengamba ndi kakati nze kiki ekinnobya gye naagenda naafuna malayika sigenda funa malayika kitegeeza ono ensobi gy'akoze tusobola okutuula ne tutereeza anjagala era ebiseera ebisinga nayogeranga naye ne mugamba naye mwami lutaaya mmanyi nti bino byokola oluusi binnuma nganze am hurt mpulira bubi naye nangamba Irene kyolina okumanya nsonyiwa bwe mba nina ensobi gye nkoze naye kyolina okumanya nti nkwagala era yangamba n'akagambo akalala time will tell nangamba Irene ojja kumanya nti time egenda kutuuka okakase nti nkwagala tinkola ensobi yes nkoze ensobi naye nga tekinzigyako kuba nti nkwagala naye natuuka ekiseera nga n'ensobi yenginoonya saawa zino noonya ensobi ya lutaaya bannange sigiraba ensobi eri emundo za kwagala ensobi gyakola ate kunjagala n'asukka sikulimba ensobi kati gyakola asukka era twabaddeko ne mukwano gwe ne muvubuka ne mutabani wawe gwentambula naye waliwo omu gwentambula naye bamuyita nyombyoyo n'agamba muzeeyi mwami amuyita muzeeyi mwami lutaaya nankubira banange naye muzeeyi tayagala kuva waka gye yavudde kakuuto n'agamba nankubira nga nze nondi waka ngambi nadde ntutta ebisumuluzo nadde mbyerabidde nadduse mangu neŋŋamba bannange kati omunne nanga ne mami abamwoge ne mami nawe olimba waloga nnyo ddati nekaŋŋamba akantu ako naye mami nawe olimba waloga nnyo ddadi lwaki ddadi buli kaseera azze manguma amangu naye ffe abavuuka ne mugamba mmwe temudda waka ezo essaawa nga nzira ewaka ne mugamba nedda muzeeyi yatuuka ekiseera n'abeera nga alabika atudde mu kintu kyayagala buli kimu kyayagala akifuna kati gwe omwagala kyenkana ki as long as yakale akwagala gwe omwagala kyenkana ki akati oba nkugambe ntya era ansa ogituddemu sijja kugamba naye nga kyolina okumanya Geoffrey mwagala 100 ku 100 kikyategeeza mu bulamu bwo briefly mu describing mu byonna nga twavudde eyo ekyokusooka Geoffrey yammalako ennaku y'abazadde bange saagala kulimba nze nafiirwa abazadde bange ku myaka emito naye ate nali nina okufuna omuntu ambeerako kyova olaba ebiseera ebisinga mwandabanga nga nyimba lavi okuvuganya best friend biki byonna bambi nga nnumwa okitegeera nga ndaba mpulira mwagala okitegeera naye time yatuuka nembeera neŋŋamba
ekitegeeza nti omuntu neŋŋumiikiriza nti omuntu abeerawo n'akola ekintu kyonna nekikunyiiza naye ate n'amala n'akola ki nakkakkana. So nze ekyo nakitwala nga kyannyamba nnyo olw'ensonga nti bwe yatuula nenyumirwa laavu yange era kati ndi mu laavu yange ennyumirwa. Kiki oyinza okugamba basereebu abali bannange bano betulaba tetujja babuusa maaso abava ku basajja baabwe ne badda ku babannaabwe ne bayingira obufumbo bwa bannaabwe ne bava mu bwabwe, kiki oyinza obbagamba? Nze kyendowooza ku bantu abo, ku bantu bonna bonna, ekintu ky'okugumiikiriza relationship, ekyokugumiikiriza mu bintu bya laavu oluusi birema bambi, sigenda na banenya, oluusi birema okugumiikiriza. Era nze nsanga eyo abanagaa naye gwe mukazi gwe tukutya oli mugumiikiriza, banensinza asingayo obugumiikiriza. Naye oluusi tutendewalirwa nga era bwegambye nti omuntu laavu eruma gwe owulira nga oyagala ate kasita ofumbirwa nga oli muvubuka emyaka giba gikyali, oba owulira nga oyagala omuntu ate nga oyagala omukyusa ate nga togenda mukyusiza ku peesi yo gwe gyokola ki gy'oyagala. Ebiseera ebisinga akyuka with time. So omuntu yenna abawala bonna omuntu yenna ali mu relationship tosuubira musajja mukyusiza ku peesi yo, tosuubira boyfriend we oba girlfriend oba kumukyusa mangu ku pressure. Olina okuteekamu obugumiikiriza kubanga pressure temala, okuyomba tekumala, tekugonjoola nsonga, okunoba tekugonjoola nsonga, okwekuba okwevuma okitegeera, okuwasa omuntu omulala tekugenda kugonjoola nsonga. Ojja kuwasa omulala ate omufune ate nga yalina emize gy'otasobola kubeera nagyo, oba okufumbirwa omulala ate omufune ng'ate emize gye tosobola gigumiikiriza. Okay, twogereko ku nandibadde ntya. Olwo lwaki mu kayimba lwaki ye mwakatadde ku lunaku lw'abaagalana? Akayimba ako mwami Lutaaya yakayiiya naye twali awo ne tulowooza ne tugamba naye n'ayogera ebintu bye nagamba naye banaye nze kabuka kamu bwange ebiwala bino nno byandinjooze Irene senga saali naawe oba ku mbeera zange era nga bwe nzikunyumiriza nti of course omutasobola kuba mwangu naye amala n'atereera. Nze ndowooza tewali ndowooza like bandimutawaanyizza okitegeera, era yali alina kufuna muntu amutegeera amwagala. Era nange ne mugamba naye nange kwanze neemanyi waliwo ebintu byenkola nga byaki egyo kati ate nendowooza nti oli takirinaako buzibu kale nga obaani kati nze okwagala kwange kuno laavu yange eno ani yandigisobodde kugamba nga bw'onobeerawo ng'olina laavu yo nnene ekutuulidde naye ng'ogamba ani ddala kuba munaye ffe abakazi twagala naye osanga omusajja bambi nga ye si byaliko ng'ebyo byokwagala si byaliko nga muyaaye. So nalyoka nenfuna mwami Lutaaya. Nkubuza ekibuuzo nti bukyanga otandika kubeera mu relationship. Is this your first relationship? Of course. Nkubuulire naye bannaye oyagala kunzija mu bigambo eyo tetugendayo, oyagala kumbulira naye nze gambye ye first relationship yange era ye mwami wange yasooka. Okay. Nakyobuuza ekirala bubaka ki bw'omulekera ku lunaku lwa Valentines mwami Lutaaya? Kamesagi eri mwami Lutaaya, nsooka omwebaza mwami Lutaaya anjagadde buli kye yasuubiza akikoze. Bannange simanyi na kumanya mwami Lutaaya onjagadde ebyaleero, ebyaluli, ebyenkya n'ebyabalala n'ebirijja. Era nsaba Mukama atuwangaaze tukuumagane tukootekoote nga tuli babiri ne famire yaffe.